Kale, olunaku lwaleero surprise ya mwana muwala Haffy gwe tukola naye ku Bbs Terefayina program Sumulula yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28. Lwakuba nti olunaku lwaleero nsiimye nsazeewo emmotoka eno ngivuge nga teri mu handbrake. So Haffy era esaawa toweebuuza nti saabitegeddeko byonna mbimanyi olunaku lwayo ojja bbiraba edda nga byonna maze bigattagatta. So kati njagala wa kamera angoberere mpaka we mpakinga emotoka ya mukama wange yange naye nga ekiriwo kiri nti kyolina kusubscribinga ku Celebrity Track olunaku olwaleero naye nga mbagaliza omwaka mupya ogw'emirembe. Ojjukiranga ennaku z'omwezi 3 baatugamye okutulisa ebiriro bye baatuganye. Tulina kutulisa ddeka liriro, tulina kutulisa ddeka kantu konna okutwalira muso. Kyolina okukola kimu kubeera ku Celebrity Track tugenda tulisa fireworks ewaka ku kando. Ngenda batulisiza obuliro lirwawo butonotono obusookerwako saagala ntulise buliro bungi. Owaaye sembera maaso eno balage nga nkyuka kati omwaka bwe tuguwunzise mpola mpola emotoka ya mukama wange gyendi mu kupaakinga naye nga Haffy happy birthday today takimanyi nti tugenda kukola birthday tamatamen tugenda kukola birthday surprise olunaku olwaleero ku Mpewo butereevu ku Terefayina eyaffe. So kati yeetegeke abenga akimanyi nti essaawa yonna tugenda mugwako ebintu byonna twabireese buli kimu twakireese kwegamba Bbs kanyamuguzi ku kamera yaliko bwazanyazanyisa ekifaananyi era mumulinde ku 31st agenda kuweereza show gye bayita Sumulula ate agenda otusomera amawulire. Bbs muhumuza ova mu nsozi zaawa musozi Kabale ne Kihihi ne Kinkizi eyo mu nsozi zeeyo java. Kale ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Desemba mwana muwala Haffy yazaalibwa omuweereza munnaffe mu program Sumulula ekyana ekimyula ekikeera ku makyana ekikusanyusa n'owuliranga naawe wooli mu ntebe waawe otandise ogamba bannange Terefayina aleeta ekyana bannange ng'otandika otuula kutuuza obufofofo naye ng'olunaku olwaleero ndi wa ssanyu nnyo kutegeeza nga twatandise mu kusooka ne nga nti entegeka z'amaanyi nnyo era kati wano tuli ebirabo byatuuse dda situmanyi ndabako ebirabo biriko Sheraton Hotel Kampala byonna biri kwegamba keeki zaavuddeeyo mu Sheraton mwade mmanyidde kulya keeki zaawali wamama nga kibuuka twafunye eza Sheraton ebirabo ebiri bingi nnyo naye n'omufubi w'omulere waali tugenda mu surprise nga live ngali ku Mpewo jjukira shegenda maaso waggulu awo twagala tumugweko bugwi atubuulire ye lwaki bamuza kuno tewali nnaku ndala abazadde baali gye baleko baby. Ono yomu kubategese omukolo guno gw'okusurprisinga Haffy ku lunaku lwa birthday atera obeera naye lwakuba namugamba give me the telephone number mbenga mujjukiza olunaku n'agaana. How are you? I'm okay dear. How are you? Olabika bulungi. Webale kusiima mukwano. Macho otera kunywa ki? Chai mata. Chai mata. Yakunyaliza bwati. Yes, amanya gaffe baby. Amanya gange nze Nakitende Dorothy. Oh ye Nakitende nze matovu. Sinza tetwedira kyekimu. Tetwali tab. Obulambu buli bulungi. Obulamu bulungi mukwano. Leero mutegekedde ki omugole olwaleero kiki endabe entegeka y'amaanyi nnyo. Omugole w'olunaku lwaleero Happy Powers ekisooka tayagala surprise yatugamba tetukigeza naye nze nkigezezza. It's going to be something small. Let me hope it makes her so happy. She's such a special person to us. Bambi lwaki mwagadde nnyo Haffy ono? Haffy ono mukyala mulungi alina omutima omulungi emikwano gye tagitekinga for granted ne waaba nga atuuse waggulu nnyo n'okutusinga tusigala tuli ku level y'emu. Olwakadde tugenda kwambuka mpolampola omulere sembera endowooza egundi bagireke mu motoka twambuke lumu tugende tujja tujja mukuluta yali waggulu ye producer kwefu gwe mulengera waggulu awo era y'omu ali mu lukwe ndowooza Haffy byonna ojja biraba nti emisinde gyadduka abibaddemu. Nkwate ki omukulu tukwate ki tugende bugenzi. Okay kati ndowooza nze nkwateku nana omwana ow'obuwala yazaalibwa ennaku z'omwezi 28 Desemba lunaku bwe luti mwana mwala beautiful lady omwala omudugavu omwana alina kale nnungi omwana alabika bulungi ku set ya Terefayina yazaalibwa olunaku olwaleero. Ennaku olwaleero ndowooza nga Bbs Terefayina n'abale ba Terefayina olunaku olwaleero twagala twegattibwamu tuyozoyezedde beautiful lady mwana mwala tanategeera nti oba nzi gyoba yandabye dda naye simanyi ndowooza yandabye dda sooka otufuiremu kwa katono
awo ndowooza ne bwe tugenda mwana muwala ali munda wano we tugenda yazaalibwa olunaku lwaleero nga 28 ebyokulya keeki zatuuse dda so kwegamba nti birthday ya mwana muwala Haffy the beautiful olunaku lwaleero wajaguza amazaalibwa ge the beautiful Haffy tukujaguliza. Oh my God. Welcome Bbs Terefayina kwa tuli live nnyo ndowooza kati nsigale ku ludda luno tutambule mpola mpola tutwale keeki eno twala keeki mpola mpola wano wenyingiriddemu. Okay, wow. Balese n'omufu. Happy birthday dear Haffy. Mukibi. Tumwe ebalese ebirala ano Sebunya bw'asobereza ebimuli. Sebunya bw'atyo bw'aleese ebimuli. Bobu aleta sente. Bobu leta sente. Kale tukyagenda maaso yonna gy'osiza okubanga tulaba Sebunya tereera mu short. Twegaseeko twekyo olunaku ne tugamba nti katukikole bwetu wama jangu wano tulabe. How are you? I'm okay, how are you? Kakati Haffy yaaniwo. Ani akutumye ekyekitirako. Haffy mukwano gwange nnyo. Teri antumye. Era yabiŋŋaana bino. I know. Mbikoze rampaka. Ejjo yaneesibyeko nnyo. Atalina wabikola. Bibinsobera. Thank you so much, Dora. Kale okikoze. Kati ani alina akambe? Akatala baleta akatala. Akati bale tusaba. Bantu bekozaaki. Akati bakikoze kyaki. Bade jako TV. Nyigira bwerere. Haffy. Kati bazire bakoze zaaki. Haffy. Kayimba kikoyinza osaba ku lunaku luno. Keeko osinga okwagala. Kale tugende. Ali eyo. Akambe bwaleeta. Eyo yagwa. Aliko omulere. Haffy tokaaba. Ekyo ekyo. What are you
kale era nga bwe bwankwasa ogw'okusoma ebirango kati happy birthday Haffy Powers era guno omulimu gwankwasibwa abatuuze ku kyalo kino abatuuze bankwasa omulimu guno yabadde ambadde badman look good in the bana keke esoma happy birthday Haffy Powers. Wow. Atafuse sister wo tusale keki akayimba ndowooza Raymond ojja tuyiza akayimba akagendera ku mukolo gwa leero nga wetuwumba omukolo guno wewa tutandikira ku meka tetubala namba walugave hanze ndi wangabi ndi musambaganye tetulina buzibu nkole ki ekikokola mbadde manyi Haffy alese mukwano gwe for the very first time ngaba muyitaani ne bamuyitaani na kite yeddira ki lugavu kale ndowooza akadongo tutandikire ku happy birthday to you. Popa ziriwa kale abaagala okuja ku keeke eno mwegulire aye mwakujja tumalako mirembe ntimwagala keeke soma enamba yewooli ojja olye keeki oba oli matuga otuwadde ku ssente kati era sisita waffe tujja kufuna mu nnyo 222 221 yaganye tweyanza bana abalaba Bbs Terefayina program simulula kati mutukize tulye keeke eno mu mirembe nga tulina bizibu nnyo byakutawaanya obudde buwedde Okay, ndowooza mukadde kano kampunzike n'omugole atubulire how do you feel baby? Let me hope you are doing good. Hey, this is Happy bid. How are you, Haffy? Oli bulungi? Ndi bulungi. Wow. By the way, today you look so good. I like the outfit. It's my birthday. Who is your designer? Myself. You design yourself? Oh, that's cool. Mine nikuzula sokugera. Sawa mwaka gwe ngasogedde luzungu. Why? Lero birthday yo. Yeah. Wazalibwa nyina kuzimu 28 byaddala. Bagezi bagambe ti week tegwako. Week tegwako. Tegwako nga wechanga notegeera surprise. No, nazalibwa nga 28 December. Omukulu obebifaananyi abadde ki mukulu kakkanako tujja kuyita wama tugende maaso Uyo yabimpadde nakitende tulabye nga celebrating birthday omuyita otya Nation is my best friend. Kuva Around 2013. Yes. nga muludde Yes, to households as girls. Buli omu amanyi story ya munne. But I'm super excited. But suubira amanyisaganya bintu bya surprise. Kati eggulo omanyi I'm not fine. Kati buli wennyuka ngende ewuwe gye nageze n'ensiiba. Kati kyeka nammazeeko emirembe. The holders there organization kyeka yammazeeko emirembe era ngambye eggulo nammazeeko nnyo emirembe. I think I'm sure they wanted to do it live on TV. I feel loved. Yes. Surprise. You know, surprise. You know, just like a surprise. Bintu bikugwako olumu nga no. The excitement that comes with the surprises, it is the reason as to why imanyaga omuntu banampa heads up nangamba kino kigenda kubeerawo. Yes. Kayimba kikosinga okwagala ku birthday.
Yeah, I think Palace aka happy birthday tekayinza kunkola bobi. Palace is my best male artist. Can you stand up and we sign out? Situka to signing out because njagala abantu balabe outfit. Yeah, bakula bulungi mulage bulungi wano wansi. Yeah. Ali smart. Eno kala jibayita batya? Pink. Pink. Wow. Baby pink. Ndoze. Chuka muko tulabe. Chuka mboti katono bot turn around. Yeah. Wow. That's the bayite kula li Africa, the part of Africa. We wow. Mbere bulungi sigala banga suka wano mbagala nnyo era ensonga zo tata kwagala interviews zange kati muina mbere bulungi